obudde omuntu wabijjo era tugenda kubanga ate tutandika enteekateeka eno olunaku luno olwaleero. Nambe ugamba otya ssebo? Amannya by'owagira ne gy'ova? Erinnya nze Sali Yusufu, wagira Liverpool FC, Sports Club Villa n'essaza lya Buddu. Ovaawo? Va mu disitulikiti y'e Lwengo, mu Lukannaanya Gombola Ndagwe, ekyalo Nakateete. Yove. Kale, ekibuuzo kyo ekyawumwapu. Radio Buddu erina puroguramu eyatugunjuke. Mpa ebiseera n'obudde puroguramu eyo weeberera ku mpewo. Etandika ssaawa 9 nekomekereza ssaawa 11. Oh, kale omanye ekyo tebakironda kazi ebbaasa niwe bbaasa enene obulungi oba okulita neyagenja okukamala nezenkanankana londako ebbaasayo ogiweereze batandika okukanya kyange osobola n'okukyangacanga mukaawa nolaba neweetwalira omukisa munnange mukama wange onjironi amaanyi ngagakedde okuggwamu nga bwasookedde ku muzindaalo. Kale bino byangu nnyo kakkana uliriza bulungi ekisaawe ekyo okiwa ekitiibwa kitegedde muganda wange. Kale ekibuzo ekisooka mpa amannya ga goolokipa w'eggwanga erya Uganda eyazanya geemu yaffe eyasooka mu mpaka eza CHAN eza 2024. Joel Mutakubwa. Mbagweneze busatu. Basi wano wagira club ki? Sports Club Villa. Kino kyengenda okubuuza era neno bonna baali bonna mu ligi campaign ewedde. Mpa omuwendo gwa points KCCA gwe yakuŋŋaanya campaign ewedde mu ligi yaffe eggwanga erya Uganda. Points zaali 46. Olimbye ogibbye. Esebo. Esebo. KCCA yakuŋŋaanya obubonero 5. Bakuwekamu. Obadde ansa kiri obadde ompasi obadde ogenda okumpa. Amasaso gawulira? Ngawulira ssebo. Mpozi Buddu gy'owagira? Nkiwagira kuba mwenva. Obambi atabuseemu. Naye sigenda kubuuza ku Buddu. Ssebo. Mpa amannya g'omutendesi w'essaza lya Buweekula. Ibrahim Kirya. Ibrahim Kirya. Nedda boss. Amannya Sekamate Steven. Yesebo. Kawoya Felix Sekabuuza. Bakuwekamu. Bitambula speed. Ekitirira ekisembayo. Eso. Mpa amannya ga Grand Prix eyasoose okuvugibwa mu mwaka guno mu mmotoka ba Formula 1. Australian Grand Prix. Bakwe busatu. Ekisembayo okulinde mu paati 2. Mukama wange. Mpa amannya g'omutendesi omupya wa kilabu ya Vipers. Ng'olerabiridde mu kifo ekikyamu. Stewart Lawrence, bamuyita Ivan Jack Minatet. Wangi? Ivan Jack Minatet. Waliwo alina ekisengako ekyo? Kale tuli kulawundi esooka kanguwe. Namba 2 aliwo. Naye ajja bwiluwedde osiyo. Namba 2 ndowooza akwese wali. Jesse abantu akukamusembereze Jesse ali bize kana. Kale okyali ku Radio radio ey'omuntu wa bulijjo mwebali nnyo mwebalire ddala mwebale okubeera ng'ate mumuwuliriza. Namba 2 leeta ebbaasayo. Gyewe ebbaasayo ogireeta wano yonna gy'osiimye. Oyinza okugamba nti
Olonde notandika okukola kanemu kanabiri kafumba mwanyi katakonko bimalanga gye katakwala ofumbo lyemmere bulijjo. Owaayi yogera nnyo nno nze embeera eyo ne mugamba ebisajja ebyo bireekaana. Ndowooza naawe obiwulidde nti si byangu. Olina ekibuuzo kyawo omwaka bw'okitta otwala points 5 okirinze. Njagala ompe ebiseera n'obudde program eyatugunjuke weberera ku ntobe za radio Buddu. Ebeerawo ssaawa 12 ssaawa 10 mpaka ssaawa 12. Kifu oli bulungi? Tolina tabu? Tugende. Ekibuuzo ekisooka njagala ompe amannya ga Grand Prix eyasembye okuvugibwa mu mmotoka obutono bwa Formula 1 season eno. Sabrina nyasoose. Sir Dawrence, Australian Grand Sekamate Steven, Belgian Grand Prix. Hungarian Grand Prix yavugiddwa ng'ennaku z'omwezi 3 mwezi gwa 8 etugenda okuddamu okuvuga ejja mu weekend. Ogimanyi bagiyita mbadde nina obuyinza obukusala mbadde na kusta otandike ne negative. Omukulu kwasi bagambe gwani ovaawo Kiseka kizuddawo mukatale kwa Kiseka kiri mu Lwengo. Tulina abeebengo babiri mwaze mwembi. Ekibuuzo ekyokubiri Mbale Heroes ye yasemba season ewedde mu liigi ey'eggwanga ya Uganda ey'okuntikko era egenda kusamba big league. Yazannya emipiira emeka mu liigi? Yali mwenda. Sir Dawrence yasamba emipiira 3. Yasamba emipiira 30. Ekibuuzo ekyokusatu kwasi bagambye gwani? Njagala oyogere nnyo buyondo abali tebakuwulira. KCCA yatwanjulira abatendesi babiri begenda okukozesa season eno. Mpa amannya gaabwe. Sir Dawrence, kuliko Fred Muhumuzi, kuliko Brand Ssenyondo, oli ne bwe yandimpaddeko omu nandibadde muwa. Brand Ssenyondo ne Jackson Magira, oli ne bwe yandimpaddeko omu nandibadde muwa. Ekibuuzo ekirala, oli bulungi? Tolina tabu? Jesi akwata ku kamera abantu bakulaba ng'ebibuuzo bitta bulungi. Essaza ery'Amawokota liri mu kibinja ky'emipiira egy'amasaza. Muganzirwaza. Bulange. Nakyo ky'opadde kipiira. Naye kale omukisa gwo. Sali Yusufu, kibinja Masengere. Ekibinja Masengere. Kojja oli bulungi? Tugende kisembayo. Njagala ompe amannya ga namba 3 eyatandika omupiira ttiimu y'eggwanga ya Uganda gwe yasamba ogwasooka mu mpaka eza CHAN. Mwita left back. Tubeera wano.
Sekamate Steven, Nicholas Mwele. Tufudde Yesu Kristo. Oyo Odongo Arnold. In fact, Gideon Odongo. So Odongo Arnold. Kubanga Odongo yali kusaziryawo. Yatandika mu namba 3 mu game eyo. Ne tuyimba Odongo yali kusazirya buddu ne tuyimba. So bye bibuuzo bye. Namba 3 waliwo. Namba 3 Serwadda Lawrence. Serwadda. Yes sir. Ekibuuzo kyawo mwafa wakiwulidde bulungi? Yes sir. Mpa answer. Sio program tugunjike bera olunaku lwe Sunday okuva saa 6 paka saa 8. Kifu. Tubeerawo ku Sunday Kifu. Toyiya. Ozengujeke sebo. Osakolinga akasoka ngo kawaki. Okusema soko londe basa usibusi. Ndio kugira wale ndo ndani kwa kasuka hivi pono. Kyali mutandikwa wali okakyali kugula kavena extra time. Kati ibi singa fe tuli awo. Singa kiri na ogono kuli nambole na bizo gamba wali olumbe. Bakumene ekisi. Ngani yamulo kone pangira sene ko kuli emwemu. Sebo abantu bajukiza amanyako. Amanya Serwadda Lawrence. Bagira Chelsea ne Vipers wakane saza lya coach. Lero coach kuno yafunye omukise. Uje mujegana. Bali bajegana babeerawo wanaye. Nasazo. Gali rudawa ye. Bakolaje. Bajegana wano. Bajegana coach bajegana. Ya basina bajegana nesimanye. Yazza bwachi. Simanya kumanya. Ekisoka. Yes sir. Mpa amanya akeyabadde head coach wa timu ya Uganda ya Uganda mpakeza cyane. Mulebiye kwaso. Bakwe busatu munna coach. Yes sir. Ngota ndisena manyi. Ze went. Wevu mudenga coach kuno omwaka. Sema ni mukyakubi. Yeah. Bobo beera bwotu damu nekino. Yes sir. Mpa amanya ga driver akulembeddemu mu season ya Formula 1 ey'omwaka guno. Bamuyita Oscar Piastri. Munna coach bamwe busatu. Yes sir. Mpa amanya g'omutendesi, amanya g'abatendesi. Yes sir. Abawangulira Vipers ebikopo campaign ewedde. Waliko Fred Muhumuza. Munna coach. Era ofisa munna kabula. Yangu sebo. Sali Yusufu. Fred Muhumuza. Ne John Luyinda Ayala. Bagwekamu. Munna coach ekidirira ekisembayo. Yes sir. Mpa ebyavudde mu mupiira essaza lya Kyaggwe bwe basembye okubeera nga bazannya masaza aga 2-25. Kyaggwe yakubye Mawogola golo 2 kweno. Mawogola yakubye Kyaggwe golo 2 kweno. Byonna bifu. Dondo ya sina. Kyo Kyaggwe yakubye Mawogola gole mu kuweerera. kamu. Ate Mawogola gye wadde wini. Yenda kati bawulira oli muba kudaalira bawulira lugo bawawini. Ekisembayo. Yes sir. Mpa omwendo gw'obubonero Vipers bwe yakuŋŋanya campaign ewedde mu liigi yaffe eggwanga lya Uganda. Obonero nkagamu mwenda. Bakwe busatu. Munna coach. Kugyeko engalo. Yes sir. N'omulala atandikirawo. Aha, okyali ku radio Buddu, radio ey'omuntu wabulijjo, mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kwera nga ate mugyekuumiddeko, mwebale kwera nga ate muwuliriza. Nantamegwa 2025 olunaku olusooka nga bwe lugenda okubeera nga ate lutambula. Omukulu, Wanjisebo. ogamba otya? Ndi bulungi. Obwedda nkulaba oseka ng'olinga agamba mbu tootuuke ku muzindaalo. W'oli abantu bajjukiza amannya. Sekamate Steven. Sekamatte. Ovudde wa? Kisuna. Mu Kisuuna. Yes. Wano okumpi wano. Awo. Olabika ovuzeewo n'akagaali. Owagira ttiimu ki?
Liverpool n'essaza lya Buddu. n'essaza lya Buddu muli mu kyakuna ngamba b'essaza lya Buddu. Essebo. Ekibuzo kyange wakiwulidde bulungi ekyawumwa Essebo. mpa ansa yakyo. Pulogulaamu ebeerawo buli lwa Sande. Pulogulaamu ki? Tugunjuke. Ebeerawo buli lwa Sande. Okuva ssaawa 9 mpaka ssaawa 11. Najati Salama ajja kuba omuntu kibooko. naye kati okwemulugunya Okwemulugunya kwaliwo essaawa zino. Pulogulaamu eyatugunjuka ebeera ku mpero za Radio Buddu okuva saa 7 paka saa 9 lunaku lwa Sande. Ekolebwa omwami Namugera Francis Xavier n'omukyala Ajati Salama era ng'omuweereza waayo y'omulangira Kalema John Baptist JB ali eyo mutuufu ye kalakaasi okufaako obufi. Era bw'ali awo ali mu kikanzu kye omanyi Kawungeezi ateekamu ekikanzu kiri awo tekitegeerekeka bulungi bikaddekadde. Ekibuzo ekisooka Essebo. njagala ompe amannya g'omutendesi wa club ya Sports Club Villa. Kale ne bompaako limu. Ebisambi yasimama. Sali Yusufu ye Dusan Stranovic. Ani? Dusan Stranovic. Sir Lawrence ye Kovacevic Zelinziko. Kovacevic Zelinziko. Bakuwe tofa n'erinnya ly'abasajja. Oyinza okufa n'erinnya ly'abasajja. Kozi bwani Sekamate Steven. Sekamatte. Essebo. Mpa amannya ga kapiteni wa ttiimu y'essaza erya Buddu. Joseph Kayondo. Joseph Kayondo bakuwe. Ekibuzo ekiddako Essebo. Oracle Red Bull Racing y'emu ku kampuni ezivuga obumotoka mu Formula 1. Erina abavuzi 3. Kuliko omuvuzi gwe bayita Liam Lawson, Yuki Tsunoda, mpa owookusatu. Sir Lawrence Max Verstappen. Max Verstappen kemanya akakubuzabuzizza pidi Oracle. Manyi Red Bull. Ekibuzo ekiddako njagala ompe amannya g'omusambi ow'eggwanga ya Uganda eyasembye okuteba mu mpaka eza kyana. Rogers Tolachi. Rogers Tolachi bakuwe. Ekibuzo ekisembayo Essebo. Express yemalira mu kifo ki season ewedde Kyamwenda. Bakuwe. Kale nno kyali ku Radio Buddu, radio ey'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire dda, mwebale kubeera ng'ate mugyekuumiddeko, mwebale kubeera ng'ate muwuliriza. Day 1 eya Nantamegwa bwetyo beri mu kubeera ng'ate etambula. Ekibuuzo ekyawomwapu bonna kimaze okuba ng'ate kibasaawa era omulangira Kalema John Baptist abaana banusoma kyogenda kubeera ng'ate obakolera mu kaseera kano. Tugenda kuba ng'ate tuwumulamuuko, then bwe tuva mu kuwumulamuuko tugenda kudda n'ebibuuzo okuva ku wali buli w'eggwanga. So gwe kyolina okubeera ng'ate okola bwe kumire ku y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu tovaawo. kale nno okyali ku y'omuntu wa bulijjo Radio Buddu, dakiika 22 zezibulayo zibiri ssaawa 5 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero. So tukyali mu nteekateeka yaffe eya Nantamegwa. Era leero lwetandise abaana bano nga baddamu ebibuuzo muziramu ekikugunga bwe mbawulira. Tugenda mu bibuuzo okupaako emitala w'amayanja tulaba ate bagenda kubeera nga bapafoominga batya. So enebeera last chance ekibiira kiganye mu byawana ewaka ng'ogezaako ko mu by'emitala w'amayanja abakulu nga ebbaasa omuzi batera ku mmeeza nambe mwalondeko ebbaasa. Nyongere bajjukizaako Ron Sports Center mu kibuga Masaka mujja n'ofunira ebyakabi mujozi weegiri ejja club ze musinga okuwagira n'okugoberera aba Liverpool olw'ogenda abayambadde akajoozi ka Liverpool naye yo version yeesookera ddala
ojja kujja ofuna version etegereko esinga bweru newakwata nezo gyeziri tugenda gwe tugalira bweru so jangu ku Loni Sport Center ofune videos mu versions ez'enjawulo, players version, fans version, ayagalirako erinnya n'ennamba nabyo byovaawo bifunye. Then abagala engatto z'omupiira, abagala stockings, abagala shin guards, abagala body armors, emipiira egisambibwa n'ebyaka birala bingi. So bw'otuuka mu kibuga Masaka ojja kujja ku Motor Complex oba okkirira mu Nyendo opposite ne Tropical Bank, ojja ku main road, kitegeeza nti ojja kujja ku main floor. So ku mulyango w'oyingirire waliwo madamu ali mu umbrella ya red, kati gwingire munda mu kizimbe ojja tusangayo kubanga wali ebyaka bitewabula. Era nga simu zaffe emweri 0757 657 42 57 ne 07 95 75 0 namba emu Manyisewo. bw'ojjukiza ku bantu amanya n'egy'obudde ensi munange ekumanye. Erinnya Ndisali Yusufu, nvudde Lwengo mu Lukananyo ekyalo Nakateete. Okay. Esewo. Tusimbudde. Mpulira. Olira mpozi wagira club ki eweero? Liverpool. Ennaku zino nga mukulabisa mannyo. Ddamu kino. Mpulira. Muzannyi ki eyasemba okuteebera Chelsea goal? Mu goolo zonna Chelsea yateeba kampeyini ewedde emikopo yonna. Muzannyi ki yabateebera goal eyasemba? Mukama wange ekibuuzo kye siteekedde. Kankuddiremu. Mu goolo zonna Chelsea yateeba Sony ewedde emikopo yonna. Mpa amannya g'omusambi yabateebera goolo abwe yasembayo kampeyini eyo. Diao Pedro. Bagwe busatu. Oli musajja mugezi nnyo. Kubanga aliwo Pedro goolo gye yakuba mu mpaka ez'Africa Club World Cup gyakuba PSG. Eyo tournament yali ekyali mu Sony ewedde. Era uwuse obubonero bwonna bwonna ogenze nabwo mu Nalwengo. Mbulirayo at least Sony ewedde mu La Liga kampeyini ya 2024-2025. Tiimu zaali 3 ezasumusibwa okubaako wansi ne zijja mu kampeyini eyo ewedde kati kwezi 3 mpaka at least yemu. Espanyol. Bakwe busatu. Yes, kwaliko Espanyol kaliko Leganés kwaliko ne Club ya Valladolid. Ekiddako omuzannyi wa tena gwe bayita Madison Keys aba mu ggwanga ki? America. Wangi? America. Mukulu munnakoki? Sadales Mudashi. Nga kifu nnyo kyompadde munnakoki munnange. Wano mmeri kuwona muwe wonero busatu. Madison Keys abamukulangira USA. Munnakoki. Ng'otandise okuteebereza obuteebereza lawundi ey'okubiri nga tebinnyango oba oli awo. Ekidirira ekisembayo mpakira Manchester United yasamba kampeyini ewedde mu semi-finals ez'ekikopo ekya Europa League. Atletico Bilbao. Bakwereze busatu. Arsenal balina ennaku y'amaanyi ebbula ly'ebikopo. Mpa omwaka Arsenal gwe yasemba okwanguliramu ekikopo kyonna. Biri abiri mu ebiri. No boss. Sakamate Steven. 2019-20. No star. Arsenal mukulu ebadde yemu. Yes. Ngasa mwete munabadde mwinanfu. Arsenal 2-3 bawangula Community Shield. So ekikopo kyabwe tebasemba okubeera nga bawangula.
omunamba bbiri ninga watidde namba bitu naye ku lufooni mugimusabirize bulungi. Embeera bwetyo betambula ku radio Budukooli, radio ey'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale okubeera nga ate muwuliriza, mwebale okubeera nga ate ensonga muzitambuza bulungi. Kale nno Nantameggwa 2025 bw'atyo bw'atandise olunaku olwaleero era nga ggiddwako akawuwo olunaku luno olwaleero. Omukulu mbadde mmanyi nti ka SC baakataddeko ne kakunyogoza, naye ngeza okubuuza Jesse nga ŋŋamba nti nedda tekaliiko, ne ŋŋamba nti omukulu alabika ebintu yabitidde. Wabitidde? Wavudde nno waka maama oyagala okuwulira obulungi eddoboozi eryo, njagala obeere audible. Mbeera jjajja. Obeera ne jjajja. Kati jjajja ayagala okuwulira obulungi. Jjajja yani amanyi? Mukyala Mariam. Onaamugyamu omutima jjajja. Jjajja omutima n'ogukutula jjajja. Ngaga omuzzukulu nga simuwulira. Kale jjajja bw'abanga jjajja Mariam akuwulira, tugende na kino. Mikeera talina emyaka emeka? 46. Obutadde mbazeeyo olowooza. Sekamate Steven. Anamugumu. Nedda Steve. Obadde n'amaanyi ng'ompa ansi enfu. 43 egy'obukulu. Jjajja Mariam akuwulira. Tugende. Ekibuuzo ekyokubiri, omuzannyi wa tennis gwe bayita Denis Medvedev ava mu ggwanga ki? Denmark. Era olimbye. Sekamate Steven. Ya. Russia. Okitegedde? Jjajja Mariam ogenda mukubisa pulesa. Ale bajjajja baterekeddeko ebibego. Jjajja nze bweki agabe mpe ekibego kyange ekyo omwana ajja kumalako. Tugende. Bruno Fernandes y'omu ku baali ba top scorers mu kikopo ekya UEFA Europa League season ewedde. Yakuba gozi mmeka? Sir Lawrence yakuba golo 7. Golo 7. Bakuwa akabonero Serwadda. Serwadda? Sir Lawrence. Uddire ki? Nedda mpologoma. Serwadda. Bwetuba ku mpewo mbuuzi ekyafaayo nkikubuulire. Tugende. Jjajja Mariam akola ki? Njagala ombuulire eyeetimba omujoozi namba 12 ku ttiimu ya Liverpool. Mpa amannya ge. Chiesa. Wani? Ezeko Chiesa. Laki. Jjajja Mariam kakube. Sali Yusufu. Ekonda Bradley. Conor Bradley. Bakuwa akabonero ko. Kwezi ova olwemu. Kitundu ki? Kiseka. Jjajja Mariam gy'abeera. Kaakati okuzzaamu jjajja Mariam amaanyi. Jjajja omuzzukulu musabire. Njagala ompe eyalondebwanga omuzannyi wa La Liga season ewedde mwe tuyita La Liga's best player. Mbappe. Wanje? Mbappe. Ayigana. Wafoweka. Madrid. Wanje? Vinicius Junior. Wena mulago solo ku? Azoli Gwinimo. Sebo kati bomanyiyo bwomenye. Mwero mpeyo mula? Jangu. Siwadda. Bulio wandika jira. Sir Lawrence. Rafinha. Jawabena ansa. Okakasa.
Lwaki olimba? Sinanyimba ki. Jjajja wadde ekibuuzo ekimu ekyajjajja kigize. Jjajja ng'akunyigidde okukamala. Era amanye nti ekigabu kya jjajja. Essubi lyonna lyonna lyewawadde jjajja. N'abula n'otulo ng'alinza omuzzukulu. Kasi bajja mutumirako wamma. Jjajja tajja kuviiramu awo enseemu manyi kati. Enseemu asobola okutegeera. Mukulu ani azze? Sibadde Lawrence. Munnakooki. Nakooki. Okay. Njagala owulirize bulungi. Eron. Odde mu binange eva kooki nno. Gova sayidi kimpoze. Nze nva Kibaali. Manyi kooki yo nnene. Kibaali simanyi nayo. Kibuga ekikulu mu kooki yonna. Kasita ffenna munaye tuli beyo naye wano sikumanyi. Era nkubuuza ebibuuzo byange. Ekisooka. Omuzannyi wa tennis gwe bayita Alexander Zverev. Mpe eggwanga mwava. Abamu USA. USA. Nedda munnakooki munnange. Yes, sebo. Sali Yusufu. Mrasha. Nedda. Sekamate Steven. Yes, Germany. Kamu. Munnakooki nze nno nazaalibwa Lwamagwa nenkulira e Kaakyera. So wonna munnakooki. Nadabawo. Nolabawo. Ne wano labawo. Mpa omutendera club ya Liverpool gwe yaviirako kampeyini ewedde mu mpaka eza UEFA Champions League. Yaviirako ku quarter finals. Quarter finals. Nedda munnakooki munnange. Round of 16. Nabaga essaawa mugiwe ekitiibwa. Essaawa mugiwe ekitiibwa. Kale nno obuyinza tubwesigalizza. Tewali agenda kulonda ate tekiddiddwamu. Tegedde. So ofiiriza banno kati olina gw'ofiiriza akawonera awo. Kubanga munaye wano tetujja kubaatisa wano. Kubanga otegeera nti quarter final we beegaanye kati kanzeeko lawundi of 16 bwegaana kangende mu semi final. Kati mjenero bwe gimazeeyo mwattu. So ekyo tukyesigalizza. Munnakooki bw'osembera ku muzindaalo ogwo twongere okubeera nga tukulukuta. Kulukute. Season ki? Mikel Arteta yalondebwamu nga omutendesi wa season oba Premier League manager of the season. Teriyo. Are you sure? Yali season ya 22-23. Ku bibiri kiriwo ekituufu. Season ya 22-23. Munnakooki kakkana. Teriyo kyekituufu. Kati simanyi kyakukolera. Obubonero bwange. Ate gwe semuno okugumiza. Singa omperedde obusatu tusandikoze ensonga. Asa bw'oba ogimanyi. Bwe nkubuuza amannya go togattiramu awo nnyini. Kati omutendera nga we guli ogusooka banvoboni. Seewo oli mu bintu bya kubaatisa. Wazze mu kubaatisa wano. Toyinza kwerabira mannya go. Kirenga bwe tukubuuza nti ani mutendesi wa Arsenal. Toyinza gamba nti Miguel Arteta ali nomalo ga nkyusizza. So kitegeeza nti wazze toli sure. Yes, kati okyusirizza wennyini. Singa omperedde obusatu basikula. Seewo ansa gy'omanyi oli nawe akubuuza ate oba osobola okukola ki? Gy'oba olina okubeera ng'oddamu ate ozzeemu n'okugumiza enfu emirundi ebiri. So awo tewali. Kitegedde munnakooki munnange? Tegedde. Obulayo bimeka? 2. Kampeyini ewedde. Mani bali mpaka eza Europa League. Wali gye tuyita League Phase. Mu League Phase mani baamalira mu kifo kyakumeka. Ekisooka.
Nedda. Jangu ssebo. Sekamate Steven bamali mu kifo kyakubiri. Nedda. Bawedde. Sali Yusufu yali namba 3. Kamu. Ekisembayo. Esebo. Mpa ebyava mu mupiira ogw'akamalirizo oba mu fayino ey'empaka eza Copa del Rey sizoni ewedde. Barcelona yakuba Real Madrid goolo 6-4. Kitegeeza omugate gwali mu goolo 10. Kikyamu. Sali Yusufu Barcelona yakuba Madrid 4-0. Sekamate Steven Barcelona yakuba Madrid go 3-2. Bakwekamu. Basa kubiri mu extra time wali gwedde 1-1. Wali gwedde 2-2 mu normal time. So because wali mwalo bawedde waliwo owokuna. Waliwo owokuna ow'omu Kisuuna. Ow'omu Kisuuna. Yes sebo. Omwami gwe bayitanga Master Musa wali omumanyi. Yes sebo. Omugenzi kati. Kansala. Ansala. Yansomesa. Wala. Onna we nasomera gwe manya yansomesa. Wali tasomesa bwala yokka. Tugende. Yes sebo. Onywedde? Yes sebo. Kali. Onywedde ki? Gende maaso. Ekibuzo ekisooka. Eh. Omuzannyi Pavis Estupinan azannyira klabu ki? Buyondo. AC Milan. AC Milan. Watu wenda kumpa kitaata. Brighton. Wempaza wagire esimilana. Kiba okubadde ogenda zirya. Ekibuzo ekyokubiri. Yes sebo. Ani kapteni wa klabu ya Real Sociedad? Jangu. David Silva. Mikel Oyarzabal ye kapteni. Ekibuzo ekyokusatu. Yes sebo. Ono omuzannyi wa tennis bamuyita Elena Rybakina ava mu ggwanga ki? USA. Ava mu ggwanga erya Kazakhstan. Tugende. Yes sebo. Ow'omu Kisuuna. Yes sebo. Oli bulungi? Bateekeko ka esi. Oyagala awo. Njagala ompa omwaka. Mikel Arteta mwe yawangulira ekikopo kye ekisooka ku ttiimu ya Arsenal. Sizoni ya 2019-2020. 2019-2020. Sir Dawless mwaka gwa 2023. Jangu. Mwaka gwa 2020. Yasobola kuwangula FA. Ekibuzo kiwulidde? Kati nga mwaka bwonero. Nabuzizza mwaka. Season. Sali Yusufu. Ompadde season. Okitegedde? Ow'omu Kisuuna. Tuli ffenna. Atunuulidde oweerwe agamba akasajja kannina.
tugende njagala ompe clubs 3 okuvaako mu ggwanga erya Bungereza ezazanya UEFA Europa League mu league phase. Manchester United, Tottenham Hotspur, Spurs, Man U, ne Aston Villa. Swadolens, Spurs, Man U ne Newcastle. Newcastle in Champions League. Mwena mutandisa okufuna obutakwatagana. Aha! Ngontunuulira. mbadde mmanyi zaali bbiri. Ate wazeemu ki? Wazeemu. Bo badde omanyi zaali bbiri wazeemu ki? Nazeemu bbiri. Naye nga balaze nti waliwo ebisigaddeyo. Nase bbiri. Mala okwesigamamu katono. Aha! Kati tukolere ki? Ansi entuufu yandibadde nti tezaali 3 zaali 2 n'ozimpa. Zo wazimeshonize zizo. Man U, Spurs. Naye ansi entuufu yandibadde nti zaali 2. Wazimeshonize n'osirika. Tumukolere ki? Sajja baalira bonna baaba. Ebyedda obadde olaga nti okyayinayo kyojjukira. Obadde olaga nti olinayo kyojjukira. Obadde confusion nti obeera onnyo okubaatisa. So obeera direct n'ogamba zaali tiimu 2. Singa obadde omanyi nti zaali 2 era obadde ogamba zaali tiimu 2, Man U ne Spurs. Naye olaze nti okontinuwinga era kati ge gakusazeeyo ge mazima. Si bwe kibadde mukama wange. So kati oyagadde kufaanaganako oli ow'eggooki. Ansamuzikomya mu kkubo. So ndowooza kati situation zifaanaganira ddala ezo. Baweddeyo. So mu bufunze tofunye kabonero. Olunaku olw'enkya waliwo geemu ya Man U mu mpaka eza League Cup oba Carabao Cup. Era ababadde balina okujja olunaku olw'enkya bajja kujja olunaku olwokuna. Olunaku olwokuna ye Waswa Peter owa ttiimu ya Arsenal ne Vipers, Mwanje Faizo owa Man U n'essaza erya Buddu, Sava Simbwa Kenny owa Arsenal, adde ne Mugumya Deus owa Chelsea n'essaza erya Kabula. Waswa Peter owa Arsenal ne Vipers, Mwanje Faizo owa Man U n'essaza erya Buddu, adde ne Sava Simbwa Kenny owa Arsenal ne Mugumya Deus mwabagenda okuba nga temujja ku lunaku olwokuna mu nteekateeka eno eya Nantameggwa. Then ku lunaku lwa Friday ye Bango Ibrahim owa Newcastle ne Proline, Ntege Wilson owa Aston Villa owa Sports Club Villa, Arsenal n'essaza erya Buddu, Sembusi Gonzaga owa ssaza erya Buddu Express ne Brazil, adde ne Lwetute David owa Bulemeezi KCCA ne ttiimu y'abannaffe aba Chelsea mwabajja okuba nga temujja olunaku olw'enkya. So rather olunaku lwa Friday. So mwadde bajja olunaku olw'enkya enkyukakyuka bwetyo bwese
Waswapiti wa Arsenal Vipers, Mwanje Faizo wamanyi n'essaza erya Buddu, Asava Simbwa Kenny wa Arsenal ne Mugumya Deus wa Chelsea n'essaza erya Kabula mujja kujja ku lunaku olwokuna mu nteekateeka eya Nantamegwa nga bwegenda maaso n'okubeera ng'ate etambula gwe wenna omulungi awuliriza ey'omuntu wa bijjo Radio Buddu mu nteekateeka eno nga bwegezaako okubeera ng'ate etambula. Tugenda wa Sylvia Sabrina atubuulire baani abayiseewo baani abavuddemu ate tweyongereyo n'enteekateeka eya Patrick Nke Sports Special. Neyanza nnyo neyanzeege omukulu Tamukedde Umar. Lwaki weesiba ku Ndawula oyo oba yampala nomanyi mweraliikirira ayinza okuba yagize nga simanyi naye nga neyanza nnyo neyanzeege enteekateeka ya Nantamegwa y'ebyemizannyo 2025 olunaku olwaleero tumutandise mu butongole era ng'olunaku olwe mu studios tubaddemu n'omukulu gwe bayita Sali Yusufu omwagizi wa club ya Liverpool, club ya Sports Club Villa n'essaza erya Buddu. Tubaddemuko ne mwana mulenzi gwe bayita Buyondo Yasin omwagizi wa club ya AS Milan, essaza lya Buddu nali aliwagira butereevu era ng'aviiriddeko kiseka saidi y'ekiwangala eyo. Tubaddemu ne mwana mulenzi gwe bayita Serwadda Lawrence omwagizi wa club ya Chelsea Vipers, kosa n'essaza erya Kooti, kosa Sekamate Stephen omwagizi wa club ya Liverpool, essaza erya Buddu, kosa n'okubeera ng'ate aviiriddeko mu Kisuuna be tubadde nabo olunaku olwaleero. Njagadde ntandike ne mwana mulenzi gwe bayita Buyondo Yasin omwagizi wa club ya AS Milan, essaza erya Buddu era ng'aviiriddeko kiseka. Ebibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda osobola okubeera ng'obiyita ebya local sports bambi ku sayidi ye byagaanye teyafunyewo yadde akabonero mu bibye bye bamubuuzizza. We twagenze bambi mu kulonda yalonzeyoko ekibuuzo kye kyabadde kimu, kitegeeza nti ebibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda yavuddewo n'akabonero kamu. We tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga osobola okubeera ng'obiyita ebya international sports tafunyewo yadde akabonero, naye okulonda n'alondayo era akabonero kamu n'afunawo akaboneroko kamu. Ekibuuzo ekya warm-up kyagaanye era omugatte afunye obubonero bubiri. Ye mwana mulenzi oyo gwe bayita Buyondo Yasin. Njagadde nzizeeko omwana mulenzi gwe bayita Sekamate Stephen omwagizi wa Liverpool n'essaza erya Buddu ng'aviirako mu Kisuuna. Ebibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda yazzeemu ebibuuzo byabadde 3 n'afuna obubonero 9. N'alondayoko n'ekibuuzo kimu ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda n'afuna obubonero 10. We tugenze mu international sports byonna ebyo bye bamubuuzizza bigaanye n'alondayoko ebibuuzo bibadde 3 ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga n'afuna obubonero 3. Kitegeeza nti ewamu omugatte afunye obubonero 13. Sali Yusuf omwagizi wa Liverpool Sports Club Villa n'essaza erya Buddu. Ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda azzeemu ebibuuzo bibadde 2 n'afuna obubonero 6. N'alondayoko ebibuuzo bibadde 2 ewamu omugatte okuviirako no mu ggwanga erya Uganda n'afuna obubonero 8. We tugenze mu international sports azzeemu ebibuuzo bibadde 4 n'afuna obubonero 12. N'alondayoko ebibuuzo bibadde 3 n'afunayo obubonero obwo 3 ewamu omugatte mu international sports n'afuna obubonero 15. Then omulala ye Serwadda Lawrence omwagizi wa Chelsea Vipers n'essaza erya Kooti era ng'aviiriddeko mu Kabaale. Ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda azzeemu ebibuuzo bibadde 3 n'afuna obubonero 9. N'alondayoko 5 ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda n'afuna obubonero 14. We tugenze mu international sports bigaanye tazzeemu yadde ekibuuzo n'ekimu ku byamubuuzizza, naye alonzeyoko 2 n'afunayo obubonero 2. Kitegeeza mu international sports
Then wenkutte obubonero bwe yafunye mu local sports obubonero 14 ekyawa omwapo naye ku saidi ekyaganye nengattako obubonero obubiri ewamu omugatte n'afuna obubonero 16 nga tuzzeeyoko ku mwana mulenzi gwe bayita Sali Yusufu nakutte obubonero 15 bwe yafunye mu international sports nengattako obubonero 8 bwe yafunye mu loko ewamu omugatte n'afuna obubonero 23 kitegeeza abayiseewo ogenda kumutendera oguddako ye Sali Yusufu akulembedde ne points 23 akosa ne Sserwadda Lawrence afunye points 16. Kale radio kudi omuntu wa bulijjo abavuddemu bano afuna omukisa batuleeko ku bantu nga babiri then ate tubalaba omwaka okujja manina abiganye ow'omukisunda omukisunda abiganye nawe obiganye ne basqueeze tebaba kunyiika ddala kakitumira ku jjajja ajjajja mutumiddeko bansonyiwe kuba sports mumanyi naye biganye obwongo obwongo bwesiba nga sports ye ngezaageza kuba nsinga abatajja kituufu oba banno be bakuttemu simanyi enswerere yabadde wali oyinza kubanga kuwazze nayo simanyi nakumanya kuba sports yaganye ebyaddala aganye kale tolina mulago otumira ntumira jjajja ntumira kale bakasitoma bange bonna benkolako kiseka ku library naye tuteekako radio budde omuzindalo gubeerako nga tuwuliriza mwebalire ddala library bagiyitaani yange bagita buyondozi video library kale olina batulabi bakasitoma babuyondo video library nyala gwe natumidde obumu omwesigaliza yekwali yeyetegedde buyondo kale noli ku radio budde omuntu wa bulijjo olunaku olwokuna lwetugenda okudda mu nteekateeka eno waswa pito wa Arsenal ne Vipers mwanje Faiz wamanyi n'essaza erya Buddu Sava Simbwa Kenny wa Arsenal ne Mugumya Deus wa Chelsea ne Kabula lwetugenda okubeera nga tetudda mu nteekateeka eno eya Nantameggwa so twagala kusiibulya wano ku Nantameggwa then tujje tweyongereyo n'eddakiika ezidako ez'enteekateeka eya 2020 Sports Special tova ku radio Buddu ey'omuntu wa bulijjo.